bulungi basaba ne banyabo tabuuza abantu tebakola ki njagala munkootinge bulungi ow'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni saba ffe okuleeta mu buyinza oyimirire otuule obeera awo ku misambwa gy'abajjajja b'emizimu abalongo n'amayembe bwe tunaagita entebe ojja kugita kuba tolina ke wali otuwadde basaba ne bannyabo gwe noowa amadiini gonna noowa buli muntu yenna naye oyinayo agaana n'abaana basaba ne bannyabo pulezidenti oyo njagala obba buli affe twamuleeta mu nsozi zaffe mwe yalwanira yali mu lusozi lw'ewalusi baamukolako emikolo buli kimu naye obuwangwa n'ennono yabukola ki yabwerabira essaawa yonna tugenda kuduumira timukola kintu kyonna naye olw'ekuba twetoolodde uganda yonna mwe banna high council nga pulezidenti Museveni eggwanga lino nga mmwe muliriddeko amakola naki ng'omwana w'omuddugavu abonaabona naye ng'amayembe ge muyina lubaale gwe mulina nga ffe tuli eno tudaagana mwawambibwa abazungu nammwe kigavumenti kyammwe tujja kiddukamu. Kale kakati eddoboozi eryo ndikomezaawo. Njagala kubalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Ono nno ebigambo bye muwulidde ebyo ebigambo si bya muntu mulala yenna, bigambo bya jjajja Jumba aligaweesa. Tuddemu ffenna jjajja Jumba aligaweesa. Kakati njala kwogerako nammwe mikwano gyange n'ebisonga zinjala okubategeezaako. Alina ensonga zitayogeddeko wammanga awo. Ensonga esooka muwulidde ku kigambo ekitibwa high council. Bonna bosobodde okuzzaayo vidiyo eno emabega. Mulimu ekigambo ekitibwa high council. Ekigambo ekyokubiri nti bannaddiini abalala babawadde bo tebannaba kubalabawo. Okawulira bannaddiini abalala babawadde naye bo tebannaba kubalabawo. Kakati Jumba ono alina ebintu byali mu kukola. High council eyo gy'ayogerako ye high council ng'eyandibadde akakiiko nga onalaba paaliyamenti nti paaliyamenti erina olukiiko olufuga eggwanga. Kati olukiiko olwo ne lubeera n'ababaka ba member of parliament abakiise. Kakati Jumba aligaweesa akakiiko ako aka high council kayogeddeko kwawulidde n'ekigambo akozeseza high council. High council. High council be bano baayita bakabona, be bakabona bajjajja abatuula mu nzikiriza gye yatonda eyitibwa tondeism oyo Jumba. Kakati abo be balinga nga abafuga naye ebigambo bino binjala okugamba biwulirize nti mu bonna abatudde era abafuga yayanjudde akakiiko temuliimu linnya lya Mulugwala, terimuliimu linnya lya Musoga, temuliimu linnya lya Bakalamojja, mulimu mannya ga Baganda bokka. Tukaddemu lukiiko lwa Baganda bokka. Kakati nze mbuuza nti ennono n'obuwangwa musamirira Buganda bwokka kubanga watutegeeza n'otugamba nti gwe osamirira n'emisambwa gye mu South Africa wagendayo ku Lions Mountain nti era gwe buli mmandwa zonna ozisamirira. Nze mbuuza ku lukiiko olutuddeko high council yo nga tekuliiko bakiise bakiikirira Kalamojja. Kalamojja teriyo buwangwa. Nga tetulengerako bamawanga malala Abakiga twandirabyeko n'Abakiga nti abo bakiikirira Bakiga mu kusamira. Naye konna akakiiko ka Baganda nga gwaliko nga Senkulummandwa. Oba nfuna ndowooza ku high council yo wagikulyeti mangu nnyo. Lwaki wagikulyeti nze? Oli mu kuteekateeka oyagala mwami Museveni akuteeke ku budgeti ofune ku musimbi gw'eggwanga ogufumira mu parliament obere ku budgeti. Ekyokubiri ofune ku limotoka erinene. Ekyokubiri oyagala TV. Ebyo byonna bitadde mwami Museveni okumulangira nti simanyi yayita mu nsozi z'ewalusi ne bamusamirira okufuuka pulezidenti. Bwe kibanga bwe kityo bassebo ne banyabo nga bwe kiri
ng'omukulembeze w'eggwanga gwe tulina naye atuwa akatabo ke ka mustard seed n'ayogera n'agamba nti nagenda mu nsiko n'ennwana nga nina emmundu 7 simanyi nina emmundu simanyi zaali mmeka oba 7 ng'akugamba nti yayita mu ttanuulu n'abo be yalwana nabo weebale olwaleero abalala nga baafa basaba bye baasaba bye baalwanirira nga tebabifunanga. Olunaku olwaleero ab'enzikiriza n'obuwangwa simanyi n'ennono bwe kiba nga beesi yammwe olwaleero erinnyo muli mu kuliruma nga muli mu kubanja mwami Museveni mugaati gwa ggwanga, bassebo ne bannyabo omugaati gw'eggwanga national cake tegabanyizibwa bibiina, ekyo kiri mu bumenyi bw'amateeka. National cake eriibwa mu buli munnansi alina obuvunaanyizibwa okugabana ku national cake. Era ekyo ekigambo ky'oli mu kukozesa nti ffe mwagala mutuwe ku national cake naffe tugiryeko, ekyo obeera mumenyi w'amateeka. Lubaale ekyoyo ayagala okusamira okusaba national cake. Kakati gwe kyoli mukola era kye nabagamba mu lubereberye nti ono Jumba mugezi nnyo era ye muvubuka nandi muyise omuvubuka oba omusajja mugezi nnyo. Strategy ye eri emu, ayagala kwesogga Inter-Religious Council of Uganda gy'ayagala okwesogga kubanga amanya bw'anaagyesogako atule ne ba Dr. Serwadda ku Inter-Religious Council of Uganda baba balenga enzikiriza mu ggwanga, agenda gabana ku mugaati oguyingira mu Inter-Religious Council of Uganda kubanga Inter-Religious Council of Uganda erina budget. Kakati obanga gw'ogamba nti oli gwakiikirira era gwakulira obuwangwa n'ennono, obuwangwa n'ennono mwewammwe kitegeeza kusamira kwokka, teriiyo birala bye mukola, mubeera mu mizimu misambwa, teriiyo kirala kye musobola kuyigiriza abantu okugjako mwe mubeera mu kutiguka butigusi nga kuba obutiko ng'owooluganda yafudde simanyi ow'endiga nga tetwabalabe nga babayita okgenda okusamirirayo oba nga tetwabalabe nga babayita okgenda okukolerayo emikolo nga tebaakuyise nga tebakuyitanga ku kyabasa ogenda oyogere, nga tebakuyitanga ku TV eno gundi kyene ya Buganda baali kuyise n'ogendayo. Kakati ebiseera ebisinga mwogera ebigambo bino waliwo karegimu awo, waliwo akantu awo akaliwo akagenda mu maaso. Simanyi Africa tudde ku nnono, simanyi bayibuli y'abazungu, ebintu ebyo simanyi Yesu addeyo mu bazungu. Ignorance of the highest order. Omufirika atuse ku level nga afeirinze. African countries, they are under a failed state, a failed motion. Kakati banoonya omuntu ow'okuteekamu omugwa bamubuze kubanga balina leadership enfu. Omugwa baagala kugutunuza mu bazungu nga batunuza bayibuli. Bayibuli terina muntu n'omu gwe yasiba era bayibuli terina muntu n'omu gwe yesiba. Naye Abafirika twalemerwamu enkola ey'obulogo n'obusamize nga tufe tulowooza nti bye bitutwala mu maaso. Abazungu nabo be mwogerako nabo balina balubaale baabwe, balina emizimu gyabwe gye basamirira, ate emizimu gyabwe gye basamirira jo it is a system nga nawe kenyininyini lubowa simanyi jjajja Jumba aligaweesa naye kufugiramu. Okukulaga nti ekufuga teeka wansi omuzindaalo oyogera owulira oba eddoboozi linaddamu okutegeera. Okukulaga nti yekufuga bajjeko intaneti olaba oba onaddamu okwogera, teri ajja kuddamu okuwulira kubanga intaneti bagisazeeko. Kati ffe ate abalokoka ffe abategeera system eyo ya Babylonian system. Naye oli wano oleekaana buleekanyi mu bbanga abazungu naye ate bw'omaliza n'ogenda n'ogula data n'oteekako obeere ku mpewo. Essimu ogikutte, essimu gy'okozesa nayo bazungu, ng'oddawo ng'ogamba nti tuve mu bufuge bw'abazungu tudde ku nnono. Gy'obeera nti ennono kitegeeza kubeera kusamira kwereere. Kakati muli mu kuwuddisa bannayuganda, obwongo bwabwe n'entegeera, mwalemerera okunnyonnyola sitaani yaani. Munnyonnyole sitaani n'emizimu njawulo kyeriwo, okusamira n'okuloga njawulo kyeriwo. Temulina njawulo na busamize na bulogo. Mwewakana nti temuloga. Wano mukyala wo abadde yeepanka yeewaana agenda kuloga bajjo. Oluvo nga mugamba nti ffe tetuli balogo, tuli bannono. Ekitegeeza ennono n'obuwangwa kitegeeza kusamira. Bukya byonna mubitandika mulaga bulazi kusamira kwerere. Temulinayo birala bye mulina kukola ng'olese okusamira n'okuloga. Temulinayo birala. Obuwangwa n'ennono bitegeeza kusamira mizimu na misambwa. Oluvaawo mbu Abazungu, Abafirika
entegera yaffe ekomaawo.